Eddwaliro ly'e Kayunga ly'erimu ku malwaliro amanene mu ggwanga era likola omulimu munene okuwa obujjanjabi naddala abantu b'omu Kayunga n'ebitundu ebiriraanyeewo. Wabula mu kiseera kino eddwaliro lino libadde lyerabirwa nga buli kimu kyakaddiwa dda, lyonna nga lijjudde ebitulituli kw'oteeka n'obutaba n'amazzi ko n'ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba abantu. Omubaka akiikirira ekitundu ekya Ntenjeru ey'omu Mambuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, Amos Lugoloobi, wategeerezza nti gavumenti yamaze dda okufuna ssente ezigenda okujjanjaba eddwaliro lino. Ensimbi zino zigendereddwa okuza eddwaliro eryo obujja n'okugaziya emirimu egimu mu ddwaliro omwo nga okuzimba amayumba amanene aga kalina ag'abasawo, kugamba baddokitazi ababadde beewala okukolera mu ddwaliro lino olw'obutabeera nabo basula walungi. Lugoloobi ategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde era essaawa yonna omulimu gw'okuddaabiriza eddwaliro lino guggyibwako engalo. Kuba kaakati bali mu siteegi eza procurement, kitegeeza nti oboolyawo December w'anaatuukira omulimu guno guyinza okuba nga gutandise. Gavumenti erudde ng'esuubizza okuddaabiriza eddwaliro lino naye nga mpaawo kikolebwa era ng'abamu ku batuuze abaawulidde amawulire baategeezezza nti kino kyafuuka kiguumaaza ng'ente eyotta omuliro ate ng'abalala baakisanyukidde. Era tusaba Allah batusaase batugondeze badde balikola ssente zeeme kubulabula zibeere nga tezijjidde kyekyo kyakola ddwaliro naffe tweyagala tubeere n'eddwaliro ery'omulembe. Eddagala balituwandiikira muwandiikiza ati tugende bwe tuligule oba ebyokugula byonna byonna kwegamba tugende ate tuligule ebweru. Kwebaza gavumenti olw'okutunuulira obuzibu obuli mu Kayunga ng'eddwaliro libadde terikola bulungi. Naye singa tufuna abatuyambyeko okutudduukira kiba kitukoze bulungi mu kiseera kino kitulimu. Mu kiseera kino gavumenti eri mu kaweefube okulaba nga etumbula ebyobulamu mu ggwanga lyonna.